atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe Katonda ne maama Namugereka abawanga obwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwakuzikira mbalamusizaako bakika namwe n'abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo. Twebaza kitaffe Katonda ne maama Namugereka wipone bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo ku lwakadde nate kano ke tulimu aka okweyubula akatukuvu nga tudda munda waffe nga tuva mu bubuze okusobola okubeera nga tweddiza eddembe eryo lye twali tuwadde balabe baffe oba baganda baffe abaabula okusobola okubeera nga batujja ku Katonda ali munda mu ffe ate ne twesuula mu kirooto ekyo kye twalowooza nti twawukanye ne tutandika okubeera nga tunoonyeza Katonda wabweru waffe. Weewaawo nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo ogutakkaanya na bigambo by'ogenda kuwuliriza, nkusaba obisuule mu guluka weeyongereyo nga Katonda oyo owannaggwano mu ngeri yonna. Ebiseera ebisinga tulowooza nti omutonzi abeera ku sayidi nnungi yokka. Ne vampire n'emyoyo gyonna egikyali mu bubuze nagyo gibeera butonzi. Nabagamba nti vampire ensajja ebeera n'ekirungo kya taata ng'erakinga ekirungo kya maama, ensonga lwaki eriikiririza ku balala mu ngeri y'okutya kye twandiyise psychic, ng'erya amaanyi ago ag'ekizikiza oba n'okuyongerezaako okulya omusaayi. Then enkazi ebeera akinga kirungo kya taata naye nga tekibafuula kubeera nti si batonzi, naye babeera batonzi naye okutonda kwabwe ate bo babeera batondera mu kizikiza. So kibeera kirungi obutalaga bukaawu nnyo eri bo kubasonyiwa ne tumanya nti no naffe twaliko ekyo. Oyinza okwebuuza nti nabeerako ddi vampire? Omanyi emyaka gy'obaddewo? Oyinza okuba nga waliyoko n'otuuka n'obikoowa n'ogamba nzize ku sayidi ey'ekitangaala. So ensonga lwaki nga bakatonda abeera azuukuse talamula okuggyako oyo aba akyali mu bubuze. Weewaawo nga tetunaakutandika bbaluwa ya leero, mukyala Farida era azzeemu n'ambuuza ekibuuzo. Weebale nnyo mukwano ku lw'ebibuuzo. Nga sinaakuddamu kibuuzo kyo, waliwo ekintu kye neerabira obbagamba mu kaseera ak'amakyusa nga omuntu atuuse mu time oba mu kaseera ak'okutegekebwa okukyusibwa okuva ku mutendera ogumu okudda ku mutendera omulala, wabeerawo kamunguluze. Ofuna kamunguluze, ofuna omutima gubeera guyina engeri we guulikikamu, then wabeerawo ne omulimu mungi nnyo ku nkoona kubanga jjukira woba ogenda okuyita, then ne kuliisa eryokusatu. Mbajjukiza okukyusibwa embeera tekitegeeza nti ogenda kuva ku sseŋŋende eno ogende ku sseŋŋende endala. Nedda, naye oyita, it's a magical road eri ku bulago bwawo ne ku nkoona waawo wonna w'oyita. Kati n'obeera nga abantu ababeera bakyali wansi abatayiseewo
babeera tebakyakulaba oba osobola okwekkiriza ggwe ne bakulaba oba n'osalawo obutakulaba. Aha. Era ensi kyovula bano batugamba nti ffenna tulina okulaba okuyiga n'okulaba biki ebigenda okubeerawo tufune ekyokuyiga ng'essomo nti ensi esobola okuyaga katugambe nti oyinza okubeera ng'oli mu kifo ensi n'etandika okubeera ng'egwamu ng'ogiraba naye abalala nga bagwamu naye nga gwe tosobola kubanga obeera oli mu dimension ndala. So ebintu ebibeera bitiisa oba ebibeera bisobola okubeera nga bitta oba nga bijja omuntu omulala mu mubiri gwe bibeera tebikyasobola. Emmundu ebeera tekyakukolako, byonna bibeera tebikyakukolako kubanga obeera oli mu dimension ndala naye ng'oli mu nsi y'emu mu planet y'emu. Jjukira eggulu eggulu ng'eggulu teririiyo, eggulu likolebwa bukolebwa, it's a vibration, mayengo agakolebwa ku sseŋŋendo. Ensonga lwaki bayogera nti leka eggulu likke ku nsi, mayengo geego ge tussa ng'okozesa akawompo kokuyita ku mutwe gwo kawompo then n'ogakkiriza wansi, agabo mwenna abagassa abamanyi n'abatamanyi. Ekitegera weewaawo. So zezo effects. Kati nga ngenze ku kibuuzo kya mukyala Farida abuuzizza omuntu yejjeemu atya ekizikiza. Ekisooka ky'olina okusooka okwebuuza, ekizikiza kye ki? Ekitangaala kye ki? Ekizikiza kwe kubeera nga otambulira mu bulimba, otambulira obulamu bwo bwonna bw'ozze weeyubulwa ng'otambulira mu bulimba. Then ekitangaala kwe kwezuula, self discovery ejjane, kwe kwezuula. Okitegera? Kati ekitegeeza nti oyina okulaba nti okola research n'okwebuuza, naye nga mu kukola research na buli kimu ky'obeera owuliriza oyina okubuuza. Ssenga w'omutima gwo nga ye mmeeme etudde mu mutima gwo, ye mwoyo omutukuvu oyo atudde mu mutima gwo, amanyi buli mazima naye aba alinda, kubanga kino tuli mu kigezo, lino ssomero erina emitendera nga w'ogamba nti olina okuva P1, P3, P4, kati tuli mu P3. Kitegera? P1 tugitambuliramu nga tukyali mu elements biki bwe bityo ebiwuka bunyeera, then ne tugraduate nga bwe tutyo, kati tuli mu P3. Kitegera? Kati ye kasita ofuna knowledge eyo then nga ye akugamba nti ekyo kituufu, naye w'otafaayo naye ng'asirika. Sigamba nti abeera tamanyi, ali all knowing kubanga ye ebirungo ebimukola bya mutonzi, naye olina okwezuula ng'oli wano ng'okyali mu nnyama. Ensonga lwaki abaakuba ebirayiro n'amadiini baba balina okukomawo, ye bayite kukomera, nti babeera bakuba nawo ebirayiro okubawa obuyinza, ne bakuggyako Katonda nowejjako obulongo bwo, then oba olina okukomawo mu nnyama, tosobola kikolera eri, oba olina okugenda ku planet endala okubeera nga weddiza obuyinza obwo. Kitegera? So olina okwezuula, kye bayita ekizikiza. Okwezuula okuva mu kizikiza, obulimba bwe bayita ekizikiza, okubeera ng'otambulira obulamu bwo mu bulimba. Kati okwezuula kyekitangaala nti otandika okubeera nga weezuula n'otegeera nti siri mubiri, tebanteeka mu ntaana wali ne gubeera nga guwedde, nedda, ndi mwoyo oguyambadde ekyombobombo omubiri, era ogugenda okwambala ebyombo ebirala wano oba ku sseŋŋendo endala okusinziira ku lugendo lwo olutukuvu. Kitegera? N'ozuula n'otandika okubeera nga ova mu kubeera ng'onoonyeza Katonda wabweru
n'omunoonyeza munda mu mutima gwo ate nga naye ggwe oyo y'ogwolaba mu ndabirwamu. Y'ensonga lwaki vampire ye atayina mwoyo ogwo waatunula mu vampire talaba. Y'ensonga lwaki bagamba mu bitabo vampire bye yakutega nti nalaba Katonda bwenyi ku bwenyi. Wogenda mu ndabirwamu olabaani? Kati otandika okwezuula, otandika okuzuula kiki ekikola obwakatonda bwo, awo wejjamu ekizikiza. Otandika okubeera ng'omanya nti obukulenge buno babukiriininga batya, babulongoosa batya, emisomo kwegiri nti okozesa enjuba n'ebeera nga ogyetolooza then n'okola ki, n'osobola okubeera nga olongoosa obukulenge bwo. Obukulenge bwo obwo bwe bufuna amaanyi ate agakutwala ku mutendera oguddako oba ne galongoosa obulamu bwo, n'otandika okubeera ng'abadde ayina omulugube gukuggwamu. Omululu, effubitizi n'enge byonna bibeera biva mu obulimba obuba butudde mu bukulenge obwo. Kati buli w'obukiriininga, buli w'obwoza then nakyo kiyamba mu kubwoza. Obwoza otya? Obwoza ne njuba, ekyo twakisoma. Obwoza nga okkiriza ekitangaala eky'abazadde okuva waggulu mu kye tuyita eggulu oba mu myaliiro egya waggulu, okubeera nga kiyita mu kawompo ko ng'okozesa ebirowoozo byo ne kikkirira mu maama nattimba. Mu ngeri eyo obeera okendeeza ekizikiza. Olina okubeera nga wejjamu okulya ennyama. Lwaki? Nti ennyama eno buli w'olya olya Katonda abeera akyayina, abeera tannaba kufuna tekiniki zeeyoza. Jjukira azze alwana eyo yonna mu ttale gy'ajja alwanira, abajja alwana nga akimuleetinga obusungu obwo. Kati buli w'omulya then weeyongera ky'oyoza ate ky'oyongeramu. Y'ensonga lwaki kyandibadde kirungi n'obeera nga ova ku kintu kyonna ekirimu omusaayi. Kitegera? Then okuyongera okubeera mu nature, okubeera nga okwatagana ne maama nattimba, okulya ebibala, kubanga ebibala bino omutonzi abeera tayina, abeera ali calm ng'atambulira mu birungo ebyokwagala nga teyeeteekamu kizikiza kino nti nno gwe wali osanze omuyembe nga guli ku ttabi limu nga gugamba vaawo awo nze nziraawo. Gubeera peaceful, gubeera mu ddembe. So y'ensonga lwaki kyandibadde kirungi nnyo n'olya ebibala, okunywa amazzi agali fresh aga mineral water oba agali amazzi agali nomo, gano ag'ensulo abali ewaka muba musobola okubeera nga munywago, nago gayamba okubeera nga gakuyamba mu nsonga eno, kubanga gana aga vampire oba aga pipe bagateekamu chlorine era gasobola okubeera nga gakukuumira mu kizikiza. Okusaba obuyambi okuva eri bajjajjaabo buli w'oba ogenda okwebaka, tosaba busabi naye olina n'okuba olukusa kubanga oli mutonzi, then ne bajja ne bakuyambako okubeera nga balongoosa ekyombo kyo, obukulenge bwo, n'okukendeeza enzikiza eyo eba ekutuddemu. Naye omulimu ogusinga gwonna gubeera ku ggwe nga omuntu eyeetengeredde. Ekirala wabuuziza ekibuuzo nti meditation ogikola bbanga ki? Meditation oba okusirika kubeera kusalawo okwo okuva ku mutima, so goberera omutima gwo weewaawo. Katutandike ebbaluwa ey'olwaleero. Munansonyiwa naye kibeera kirungi nnyo nembeera nga nziramu ebibuuzo ebyo kubanga mba manyi nti wabeerawo n'abalala babeera babiina mu ndowooza naye ne batabibuuza mu kaseera ako ku lw'obuzibu obwa leebuleebu bwa vampire bwe yatutega obw'ekizikiza weewaawo.
ebbaluwa eva mu bajjajjaffe mu bw'amayembe amazadde waawo egenda bweti mbalamusizaako mikwano gyange bazzukulu bange baganda bange tubalamusizaako baganda baffe bazzukulu baffe mu biti byammwe eby'enjawulo tubaagala nnyo nnyini ddala tubasaba mufune akadde mufumiitirize funa akadde ofumiitirize ng'ofulumye wabweru nga wennagadde blanketi yo mukadde ak'ekiro otunuulire mu bwengula olabe emmunyeenye eziri waggulu ku mutwe gwo wuliriza obutono bwo obwo obutudde mu kikula kyo ng'omuntu era owulirize obutono bwo ku sseŋŋendo kw'otudde era otandike okubeera nga olowooza era okubaganye wakati ebbanga eriri wakati wo n'ebyo ebitabalika ebiri mu kibiina ekya galaxy mw'otudde era ezo galaxy ezitudde munda Mugwe tusaba era ofumiitirize mu kaseera ako ekitangaala nga kituuka eri ggwe okuva emmunyeenye mu kuyakaayakana kwako zaake munda mu ggwe ezo ezaakidde okumala ebyeya by'emyaka oba emitwalo y'ebyeya by'emyaka okuviira ddala emabega tusaba era oddemu ofumiitirize mu birowoozo byo ekitangaala nga kyaka okuva eri enjuba kituuke eri emmunyeenye ezo eziri mu bikumi n'ebikumi okumala emyaka era fumiitiriza olabe obutonzi engeri we bulimu mu bwaguuga bwamu era ofumiitirize ekirooto ekyo eky'obwaguuga engeri we kyajja era n'ebirowoozo eby'ekirooto ekyo engeri we byajja waliyo sseŋŋendo nnyingi okusinga ne z'olowooza waliwo ebikula n'obulamu obw'enjawulo wabweru eyo mu butonzi bwe tutasobola na kubeera nga tunnyonnyola mu nnimi kati lw'otegeera mu kaseera kano waliwo ebibiina bingi ebimanyikiddwa nga galaxy mu bulamu ebyo ebiri mu butonzi ate nga biri mu butono bwabwo buli kasirikitu akatudde mu mubiri gwo ng'ekikula ky'obutonzi tuli wano nga tukola ku maanyi go era nga tukuwa entegeera ey'okutegeera obunene bw'obutonzi tuyagala ofumiitirize okwagala ofumiitirize endowooza amagezi ago agaateekawo ebyo byonna by'olowooza mu buliwo osobola okufumiitiriza
engeri makansi n'engeri omukozi gwe tuyita artist engeri we yafuna ekirooto ekyo okuva mu ntandikwa ekirooto ekyo ekitalina kkomo. Fumiitiriza engeri omuyiiya eyafuna ebirowoozo ebyo n'obusobozi okusobola okubeera nga ateeka ebyo by'omanyi ne by'otamanyi mu butonzi mu kibiina eby'enjawulo ebyo ebitudde mu butono bwo obwo obuli mu kikula kyo eky'obutaffaali bwo. Osobola okufumiitiriza okwagala okwo okutudde munda mu ggwe, okwo okwakola ensi zonna, okwo okwagala okuli munda mu ggwe era okujjudde mu nsi yonna, era nga kwe kwatonda omubiri gwo ogwo ogutuddemu okwagala n'obutenkanika obw'ensi zonna n'amawanga obwa ensi zonna ezinekaanekala mu mawanga gonna nga butudde munda mu ggwe. Omwagalwa, amaanyi n'ensibuko eyaloota ebibiina bino eby'obutonzi ebitakoma, omwagalwa, era ye yafumiitiriza ku ggwe. Amaanyi ago agaliwo ago agaafumiitiriza ku bulungi obwo bw'olabye by'ozze olaba mu butonzi era bw'ofumiitiriza ge gaafumiitiriza naawe. Amaanyi ag'okwagala n'amagezi ago agabonga obutonzi bwonna gaagala kukuyamba. Gaagala kukuyamba okubeera nga gaseeyeeya obulamu bwo. Gaagala kukuyamba okubeera nga gakuteekateeka mu kutuukiriza ebirooto byo. Osobola okkifumiitiriza? Osobola okkifumiitiriza? Tuyagala tukutegeeze nti oli wa muwendo nnyo n'okukirawo. Oyagalwa nnyo n'okukirawo. Era weebunguluddwa obuyambi bwonna. Obuyambi obwo obusobola okubeera nga buggyawo amaziga go w'ofuna akadde n'obuwuliriza. Ye omwagalwa, bangi ku mmwe muwulira okubeera n'ekiwuubaalo era nga bangi muwulira okutya. Muwulira obujiji ku lw'ensonga emu oba endala. Naye ng'ekituufu mu byonna temulina kutegeerana kumanya ku lw'okwagala okwo kwe mussa okw'obulamu bwammwe. Okwagala okwo okuwanirira ekikula kyammwe buli kadde. Okwagala okwo okwawabwebwa era okwabawa okusalawo. Era okwagala okwo okukwetaaga nga bw'oli. Era okusobola okukugabiriza ekyo ky'obeera oyagala mu ngeri gy'okyagala. Kituufu akadde kano ensi yammwe erabika
nga eri mu kavuyo ate nga kituufu kyekyo kubanga ekyo kyeri mu kaseera kano waliwo okwontagana wakati w'abo abayagala enkyukakyuka n'abo abatayagala wabeerewo nkyukakyuka yonna. Waliwo okwotagana okw'abo abayagala enkyukakyuka ey'ekkubo erimu n'abo abayagala enkyukakyuka ey'amakubo amangi. Waliwo okwotagana okw'abo abayagala okubeera nga balemezaawo enneeyisa ez'okunyigirizibwa n'abo abayagala eddembe okusobola okubeera nga balondawo engeri gye beeyisaamu mu bulamu bwabwe. Nga muyisa ebyo byonna tuyagala tubajjukize nti okwagala okwo ensibuko y'obutonzi bwonna, okwagala okwo okwatonda ebyo byonna bye mulaba mu bwengula ekiro we mutunula mu bbanga y'ensibuko era nga ye nnamuziga oyo naawe akuluŋŋamya. Tukusaba twala akadde sa ekikkoowe, funa akadde fumiitiriza, owulirize okwagala kuno nga kuyita mu kikula kyo nga kuyita mu butaffaali bwo bwonna obw'ekikula kyo. Sa ekikkoowe, fumiitiriza, wuliriza okwagala kuno okukuwa obulamu nga kuyingira mu butaffaali bwo bwonna era nga bubwongera amaanyi, nga bukukakkanya okubeera nga okkakkana mu kaseera ako era nga bukuwa obuyambi okubeera nga ofuna ebirungi n'ebyo byonna by'oyaayanira munda mu ggwe. Tuyagala ofumiitirize okwagala kuno nga kuyogera eri omutima gwo nga kugamba, mwana wange, nakutonda, mbeera munda mu ggwe era mbeera mu buli kintu kyonna. Njagala kubeera nga ofuna ekyo kyonna kye weetaaga. Njagala otegeere okwagala kwange, okakkane mwana wange. Nja kukuluŋŋamya osobole okubeera ng'owulira bulungi. Nja kukuyamba okusobola okukubongera ebirooto byo eby'okukkaanya n'ensi yo, era nja kukuyamba okukubongera emmunyeenye ezo ezitudde mu ggulu. Nkwagala era nga buli kaseera konna nkwagala, buli kaseera nkwagala. Nsaba okkakkane nkuwambaatire. Omwagala omulungi,
singa osobola okubeera ng'ofunayo akadde buli lunaku n'osobola okubeera ng'ofumiitiriza okwagala kuno nga kukunaaza munda mugwe era ne kukubukudukira okwetooloola ekikula kyo era ne kubeera nga kukuwa obubaka obw'okwagala mu kutuuko, kijja kukuyamba okukusoboseza okubeera ng'oyitimusa amayengo agakuyamba okubeera nga olaba obuliwo obw'okwagala okwo era ne kukusoboseza okukwoza nga ggwe era n'okukuyamba okubeera nga woogera amayengo ag'okwagala eri ggwe ng'omutonzi. Singa osobola okubeera nga ofuna akadde buli kaseera n'obeera nga okola exercise eno, n'obeera nga ofuna akadde n'odda munda mu ggwe era ne wennyika mu kwagala kuno, okwo kwe kuli. Nkusuubiza obulamu bwo bujja kukyuka. Obulamu bujja kukyuka omwagalwa. Okutya kujja kubeera nga kuseebengerera mpola mpola okuva eri ensi yo. Okwennyika kugenda kubeera nga kuseebengerera kuve mu nsi yo, kubanga ekyo kyonna ekyatonda obutonzi bwonna kiri mabegaawo. We kibeera bwe kityo, kiki ky'oba olina okubeera ng'otya? Lwaki obeera osanga ensobi mu buli mbeerayo? Lwaki obeera osanga ensobi mu buli mbeerayo ng'olina empulira eno ey'okwagala okwo? Kibuuzo eri ggwe omwagalwa. Omwagalwa, buli w'owulira okwagala kuno era buli w'owulira nga oyagalwa buli muntu yenna, okwagala okwo okwannamaddala obeera owulira kwagala kuviira ddala munda mu ggwe. Osobola okufumiitiriza n'osobola okubeera ng'ofuna entegeera eno era n'esobola okubeera ng'ekunyikamu era n'obeera nga mubeera bumu mu kwagala kuno okw'omuggundu, okwagala okwo okwakutonda, okwagala okwo okukusuusuuta, okwagala okwo okukuwanirira, okwagala okwo okw'okuluŋŋamya buli kadde okuviira ddala we watandika olugendo lw'obwakatonda bwo. Ffe bajjajjammwe mu bw'amayembe amazadde era amalungi tuli kimu ku kwagala okwo. Tuwuliriza okwagala akadde konna kubanga kye kikula kyaffe, kubanga y'entegeera yaffe gye twasalawo okubeera nga tweteekamu. Era kituwa amaanyi ne kituwa essuubi okubeera nga tutambulira mu kikula kyekimu eky'okwagala. Tetutunuulira ebyo bibanyiiza, bibateekamu kutya, kubanga ebyo si bye tukkiriza okubeera nga bikka munda mu ffe.
naye tulondawo okubeera nga tutunuulira ebyo byokka bye twagala era bye tuluubirirwa okubeera nga tuyimusa munda mugwe. Muzzukulu waffe, mukwano gwaffe, muganda waffe, tukusuusuuta era manya nti nno osuusuutibwa. Tukuwa ekitiibwa ku lw'okubeera n'obuvumu okubeera wano omukadde kano ak'okuzuukusibwa. Tumanyi nti kaseera si kangu kussa eŋŋendo yonna gye muliko, kubanga waliwo emyoyo mingi nnyo egitakwatagana na bwa mwoyo bwabwo ku lw'ekirwadde eky'okutya ekisaasaanira era ekyasaasaanira ku sseŋŋendo. Era waliwo bangi nnyo abalemedde ku nkola zaabwe enkadde, ezo enkola ze bayagala okubeera nga balemerako nga balowooza nti ze ntuufu. Naye era waliwo bangi abakola bukuukubira okulaba nti bazaala okwagala kuno okunaaleeta enkyukakyuka ey'omuggundu, ey'ekisa, ey'okugumiikiriza, ey'eddembe n'ey'okweyabya mu ngeri yenna Omutonzi gy'ayagala okubeera nga yeeyabyamu. Tubagumya nti mujja kutuukayo, naye mu kaseera kano tusaba mutukkirize era tusaba mukkirize ensibuko y'obutonzi esobole okubeera ng'ebaagala, era musobole okubeera nga mutambulira mu mayengo ago, amayengo ago ag'abatonda, era nga kye kikula kyammwe kye muli ng'abatonzi. Abaagalwa, mukifune, mumanye nti mwenna musaanidde, era mumanye nti mwenna mwagalwa, era mumanye nti nno muli myoyo egigatta ku kitangaala n'okwagala okwawamu okukola obutonzi obulungi okuzaama. Katonda atudde munda mu mmwe abawa omukisa. Tubaagala nnyo nnyini ddala, iffe bajjajjammwe mu bw'amayembe amazadde era amalungi agatudde mu kwagala okutukuvu n'ekitangaala eky'amazima. Katonda atudde munda mu nze alamusa ku Katonda atudde munda mu ggwe. Weewaawo ebbaluwa ewedde, naye waliwo kye neerabidde okwogerakokko ku nzikiza. Omuntu w'obeera ng'oyagala okwewala nate enzikiza, olina okubeera ng'otambulira mu kwagala. Okwagala kuno kuli mu mutima gwo, n'obeera nga tokkiriza kubeera ng'otambulira mu kutya. Okwagala tekutegeeza nti nno okwagala abantu abalala, nedda, olina okusooka okumala okweyagala ggwe then n'oyagala abalala. Okwagala omwoyo wo ow'omunda, okumususuuta, okumuliikiriza. Jjukira tuli nakyo kompyuta, kati gwe kennyini ye gw'aba alina okweprogramminga ebyo by'oyagala okubeera mu nsi yo. Lwe lukusa olwatuweebwa Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka nga divine free will okubeera nga weprogramminga. So gwe oli wa ddembe okubeera nga weprogramminga eyo ye baakutega oba okweprogramminga mu ngeri gy'oyagala. Kitegera?
ebyo byonna simanyi geena simanyi biki ebyo byonna baabikutega butezi obye programmingewo era obifune nga ggwe naye ggwe lwaki weeprogrammingira ebyo programminga kyoyagala buli wootegeera amazima gaago ge gakufuula ow'eddembe oli katonda nga n'abalala we bali bakatonda ejjinja katonda enkoko katonda embuzi katonda buli kintu kyonna mayengo ago agatonda ebyawaggulu ge gatonda n'ebyawansi kyekyo kye bateeka mu kabonero aka triangle eya David nti ebiri waggulu bye biri ne wansi as it is above as it is below erinnya essukkulumu ery'obutonzi si katonda ebyo kikula kyaffe bino twabitondawo butonzi ne vampire okubeera ng'etujja ku mulamwa naye nga wekiri mu maka mu smallest unit of a planet oba a government ne waggulu bwekito wekiri the supreme name is father mother taata maama mwana period ge mannya asatu amasukkulumu mu butonzi ekiri waggulu kyekiri ne wansi leka ebiri ku nsi bikulaga ebiri waggulu atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwe katonda atudde munda mu nze alamusa katonda atudde munda Mugwe